buli woloota omufu mu bulamu aleeta kufa, omufu mu kirooto aleeta kufa. Era bw'oleeta omufu manya ebintu bigenda kufa. Bwe buba bufumbo bw'olota nga weebase naye fumbo bugenda kufa nga weebase ku buliri, ayinza okuba abeebase mu masekkati ali wali agasobodde. Bw'otasa bufumbo bufa. Naye Musumba njagadde nkwakanyemu na omuloota yakwata ssente mu bizinesi. Bannange nasanyuse nalabye maama nga yazikwata yankwatire. Bannange ensawo yange erabika eri safe, alabika yabadde agezaako kugikuuma butabbi. Naye ate Mukama amugambye asooka addeyo azikize ekyoto kyewaka. Kubanga soda leka nkubuulire, omuntu waba aliko ekyoto kyewaka tuli gy'ogenda kikusikira n'ebyoto ebirala. Kisika ebyoto kubanga ku mirimu wabayo ebyoto. Gy'osula waliyo ekyoto. Ebyoto kubanga bw'osula nabo gwe n'oba walokoka wabaawo abakuma ebyoto. Wow. Kati bw'oba olina ekyoto eno emabega kikusikira ebyoto ebirala. Kyolaba ogenda okubeera ewantu nga wetoddwa abantu balogo basamize bafuyi bamindi bonna kubanga muliko magnet esika ebyoto ebiki n'ebigatta wamu. Embwa mbwa mwe mutambulira ebyabwe. Mulimu abalina kapa, mulimu abalina enkoko nga zanjawulo. Abula kapa oyogedde. Abasajja babira n'ebikapa ebiddugavu. Omukyala wuuyo wansi wali okuliraana gundi mami yanyumya wano story eyo kapa ye nali njirabyeko. Omukyala ayina kapa ye bwe baleeta kapa neefa kubanga tubadde nga tugendayo ne tusaba nga tusabira egundi kapa ebadde tambuliramu emyoyo bwefa ng'aleeta endala nga tugitta ng'addamu ng'aleeta endala ye mwe mutambulira ebiki ebintu bye. Abamu balina ate katono taata wono Gideon ye yalina nte. Kati ffe waffe twalina mbwa era twagiyitanga Masaaga ana kale kakunyumize ku mbwa eno soda ogenda kwewuunya. Embwa eno kimanyi buli omu yamusanga gyali n'oba weesudde miles newa ne Kampala yajjanga nekkebirako nga tetunalokoka ng'evaawo olwo Kiboga. Mukama Katonda tetwamanya nga yatuukanga etya ate eba yakava wano negende Hoima. Hoima n'agamba omukulu atuuse n'abali e Sudaani yabasangayo. Ate kulimboloza firimu bwe ndi kutwala Ekibogo obuuzanga ng'esala n'ensalo binna twagyewunyanga wali amateeka border check-ups biki checking points yaziyitangako obuli awo ng'egobye bumali. Singa ebiseera biwaali yali ebweru naye ndowooza yandituuse. Omuvulo oguli awo mu luggya mwe muli ebyabwe, abamu omuyembe oguli awo mu luggya mwe muli ebyabwe bawangira lubale mwatudde. Kati golaba kola tebijja. Waliwo omusajja yalotta ekirooto nga akola tebijja yategeka embaga n'afuna abamuwa ebirabo abantu 6 ku mbaga abamukontributingirako abantu 6 nenga kuliko namunju w'omuntu. Naye lumu yali yeebase n'alootanga emiyembe giwanuka waggulu ku muti giba teginnagwa omusota ne gujimira nga tegunatuuka ku ttaka. N'agamba kati mu kirooto n'alaba ng'omusota guyingira bwe guti wansi wa pipa zino zimanyi z'omukyalo bateekayo ekipiira pipa neetula kuli ne guyingira muli bwe guti. N'akeera ewaabwe mu kyalo ng'ayina ekidomola kya parafini n'alumba. Yagenda otuukayo ng'omusota muli mu kipiira mwe gutuula ogwa ddala. Wali yagufunidde mu kirooto naye nga mu kipiira wali mwe gutuula ogwa ddala. N'ayiwamu amafuta n'agukumako. Jjajjaawe n'afuna mu nnyumba n'agamba mwana wange onzise. Kiki ky'okoze ekyo? N'alinnya emmotoka n'akomawo e Kampala. Bwe yakomawo e Kampala buli yali yapleginga eyali yatwala kaadi nanga munange ononsaasira nange saategera nnaku mwezi bwe zampitako naye ekirabo kyo kiikino mbadde naye amaataano gaagano mbadde naye amakakadde gaagano abuli ayinza okulooza nsaaga bayinza eri musajja musomesa bwe mba nkoze review ekyoto ensisinkano era nabagamba ekirala nti buli muntu yenna ow'amaanyi aliko ekyoto emabeka. Oba ekyoto ky'omubi oba ekyoto kya Katonda azironga azitse ekyoto. Yes.
ekyoto muzungu bakita altar. So ekyoto gemaanyi g'omuntu era ne mbagamba nti ekyoto kizikizibwa kyoto, ekyoto bisiŋŋana. So ebyoto bino biri technical. Mu bulamu nga mulimu ekyoto tewali kyosobola kukola, kkiriza oba gaana obikola ne bifa. Abaana bangi bali nnyonyi waliwo gwe mbadde njogera naye, naye era mu kunyumya nga ndi kumwako counseling ngenza okukizuula ng'era naye mabega alina ekyoto ekimulondoola. Ekyoto bwe kikubaako emabega buli kyokola tekiyitamu, buli kyokola kifa. Osobola okukola naye nga n'omala n'emyaka 2 batulagawo ssente. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi, omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale munywanyi nsanyusa okulaba nate sheyalinga nebaza mwenna abalaba expo bana abatasubscribinganga bane tusubscribinge kuba ndaba tweyongera ko tuwerere ddala tuli banja abalaba stories zino newo batusubscribinganga tuna wansawo waliwo ku mukono gwo gwa ddyo bobola ba story yo ku mukono gwo gwa ddyo kwata muka subscription atosobola kuddamu n'okirikingamu ogwokubiri bw'okwatamu ogwokubiri n'okwata wali olo bw'okwata wali olo bamaze okuteeka ku notification ki button baba ku notifyinga. Ate waliwo n'ekira abantu mutera okwemulugunya ku kyekifaananyi quality ngambi naye eryo quality weefiira ku simu yo yennyini. Kwata wagula wali akafaananyi akalinga kasepulingi magalo kalinga akasetting kakwatemu genda wali akagamba advanced damu okwate wansawo otereze ka resolution ekifaananyi kyo kinyirire. Musumba nsanyusa okukula mukama kale Yesu yebaze. Amina sebo mukama yebazibwe. Abantu basiima enjiri y'abannabbi ba bulimba. Enjiri ebakola bulungi, obujulizi mbulaba obujulizi bungi. Twebaza mukama. Nfunye messages okwetolola continents omusanvu kumpi basiima. Continents omusanvu tegeza Africa, Australia, Asia, North America, South America. Basiima mu bufunze kwetolola sengendo nabulamu yonna wayiga Oluganda. So banabbi obulimba bano balina effects nyingi batadde ku bantu bakoseddwa. Mulabi waffe kambuzeeko, mulabi waffe mukama yebazibwe, Yesu yebazibwe. Oli oti eyo webali kutwagala, webali kufaayo. Nsanyuka nnyo bw'ogoberera gundi yaffe video clips zaffe zino bw'ozigoberera mukama Katonda akuwa omukisa. Nze Musumba Sesitoleko Peter kuva Lugala. Anjagala siri nno wala nnyo, ndi awo musimu ya ku 0756 12 96 98 0756 12 eri ku WhatsApp. Ate era osobola okuyitako ne tusabirako wamu kama Katonda nakola bulungi. Weewaawo abagala ebifaananyi ebirungi buli kika kya mukola abagala vidiyo ensufu egenda okuweesa ekitiibwa. Ekifaananyi kyosobola oteeka mu nnyumba yo ne kigiweesa ekitiibwa ekiwange buli format gy'oyagala mukwano dduka mbiro kuba ku nooti 770 944 Alpha Media Production. Kyonna ky'oyagala ekyekuusa ku photoshoot, simanyi Photoshop, simanyi biki bifaananyi video mukwano kuba okole n'abantu abeesigwa
ekintu kyo kibeere kirungi nnyo kibeere memorable kikole value mu njuyo oba ku CD oba ku tape oba ku disk soft copy oba kati Musumba luli twayogera ku bubonero kwolabira nti omuntu aliko ekyoto ky'omubi ekimulondoola kyakusaalirwa nti twakoma mu kkubo gwe wuuyo guse otwongereyo tandikira wennyini awo kati ekintu kye bayita ekyoto nabanyonyola nti ekyoto yensisinkano bwe mba nkoze review banze ndi musajja musomesa in case ngoli yasuka akatandika ali akasooka bwe mba nkoze review ekyoto yensisinkano era nabagamba ekira nti buli muntu yenna ow'amaanyi aliko ekyoto emabeka oba ekyoto ky'omubi oba ekyoto kya Katonda azironga azitse ekyoto yes ekyoto muzumba kita outer so ekyoto gemaanyi g'omuntu era ne mbagamba nti ekyoto kizikizibwa kyoto ekyoto bisiŋŋana so ebyoto bino biri technical mu bulamu nga mulimu ekyoto tewali kyosobola kukola kiriza oba gaano bikola ne bifa abaana bangi bali nnyonyi waliwo gwe mbadde njogera naye era mu kunyumya nga ndi kumwako counseling ngenza okukizuula ng'era naye mabega alina ekyoto ekimulondoola ekyoto bwe kikubaako emabega buli kyokola tekiyitamu buli kyokola kifa osobola okukola naye nga n'omala n'emyaka 2 nga tolagawo ssente ng'oyanjalanga omuwala era recently yali anyumiza nanga Musumba nakola e Saudi Arabia naye navaayo siina kyendaga banji ekyoto nga kikubaddeko omwana soda tewali kyosobola kukola kola amen naye nga sinatandika sooka osomereza buli 25:14 where is my Bible mukwano gwange gwe wenanga Bible ekuli kumpi nga busungu nganzi kwata mebagamba Bible gye bayita entakamiza Zabuli 25:14 natuuseeyo dda lugamba bweruto ekyama kya Mukama kirimu abo abamutya era anaabalaganga endagaano ye kati another definition ekyoto kyama omuntu yekka ategeera ekyoto yo yakibikuliddwa kati abantu bamu tebamanyi na bintu bya byoto bino tebabimanyi tomanyi biri physical byokka ekyo kyandawula kyankujjukira ffe mulokole tetukuma ekyoto kyanku kiri physical mu bulokole osobola okuba you yourself ekyoto nga gobe yegwe ekyoto era osobola okubaako woyingira soda ne bagamba omuntu oyo alina amaanyi gakato nga munda mugwe ekyoto kyo kiramu kyaka kiriko omuliro kati abalokola abamu tebafaayo kufaayo kulaba ekyoto kye akikumye kati bate banoonya Katonda walala so nga tosobola okukuma kenyine weekumira ekyoto kyo muggwe naye abantu abamu tebeefaako bazikira banafuwa kati omulama gwaffe wetuli wombuuzizza bintu ki ebiraga nti ntambulirwako ekyoto ky'omubi kati awe twakoma awe twali tugenda tulambululira twogedde ku birooto twogedde ku bintu ebirabika mu buliwo ekirala twagamba nti ng'owulira amaloboozi abalage batawulira okijjukira bulungi nnyo oyinza okuba owulira amaloboozi kati tuli wano naye nga gooza wangi jjajja weerogozesa waliwo amaloboozi g'oba owulira nga naye abalala nga tebagawulira gali ku ggwe wekka kyoto oloota abafu nga boogera naawe buli mufu kubanga tife ng'abalokole tetulina nkolagana mufu omulokole yenna tolina kuba nankolagana namufu wange ne waba maamawo ne waba jjajjawo ne waba sengawo ne waba taatawo ne waba muwalawo mama ajja nangamba soda tokola kino ne kino kiraba ngambi kirungi ate mbasinako tolina nkolagana namufu ate by the way abantu kino kanki basomese buli wooloota omufu mu bulamu aleeta kufa omufu mu kirooto aleeta kufa era buli bwoleeta omufu manya ebintu bigenda kufa bwe buba bufumbo bwolota nga weebase naye fumbo bugenda kufa mu weebase ku buliri ayinza okuba abeebase mu masekati ali wali agasowodde bw'otasaba bufumbo bufa
ne Musumba njagadde nkwakanyemu na omuloota yakwata sente mu business bannange nasanyuse nalabye maama nga yazikwata yankwatire bannange ensawo yange erabika eri safe alabika yabadde ageza kugikuuma butabbi Musumba ate bino kuba bwogamba nti buli mufu nina story gye banyumiza watu alina crusade olina agamba nti alina mukwano gwe bwe baali babiri ne babuulira enjiri ne bagaana olokoka kati ono bwe yafa n'agenda mbuki yasangawo nga kitokota najja n'agamba munne bw'obaamu amagezi lokoka kati ate oyo omufu nyiza mwogerako ki eyaleeta obubaka obugamba munne nti eno kitokota lokoka ate ojjukira bulungi basina kuddamu leka nkuddemu bwe nti ojjukira bulungi Sawulo bwe yagwa n'ava mu maaso ga Mukama yatugisera Katonda takyayogera kati Sawulo n'akola olukujjukujju n'agamba nkoze ntya nina olutalo Abafirisuuti banjigga baagala kunkolako obuzibu baagala kunnumba neta Katonda ayogere kati Sawulo n'agamba kubanga Sawulo yamufukako amafuta yali ani Samwiri ngate yafa kati Sawulo ne bamugaba mu kibuga muno mulimu omulogo genda akugolokoseze Samwiri onfuna kati Sawulo n'agenda eri omulogo ekiro ng'asooba mu Samwiri eyo gyekiri ng'asooba ne bamuyimusiza omuzimu gwani gwa Samwiri n'ayogera nagwo kati ekibuuzo awo ogwo omuzimu gwavaawo ndowooza amagombe ate tugambe kati omulokole message z'olina ofuna zirina kuva amagombe mu ggulu kuba kati Musumba omuzimu wangamba nti lokoka abata ngambye message ya ggulu tieno gyendi kitokota akabaka omuzimu gwe baatuwa ogumanyi Holy Spirit yes ekiriza kino kye bagamba kifute kiri nayo ezo bazita familiar spirits awakana byonna alina okumanya akimanyi ezo familiar spirits okulokoka si kibi naye ani akireese kati oyinza okwewaana nti mukwano gwangambi ne you are in contact with the amagombe angambye soda feno jeri kitokota lokoka mwana ngowonege nakyo kanga yejali andi kati era kankuwaka Lazaro bwe yali eri ng'ali mugenda ng'ayakirira n'agamba lwaki totuma lwaki tosindika yali mugagga omugagga yali mugenda n'agamba lwaki totuma ng'agamba Ibrahimu jjajjaffe lwaki totuma Lazaro n'anyika akagalo ke mugulu najja antonyezaako wa n'agamba singa kisoboka ngunzikiriza tumayo nandizeyo ne ngamba baganda bange okola ki okulokoka awo olwatuuka mu kiro ekyo tuli mu ekyabalamuzi 6:25 Mukama Gideon agenza okuzikiza Katonda amuyise naye ate Mukama amugambye asooka dde azikize ekyoto kyewaka kubanga soda leka nkubuulire omuntu wabaliko ekyoto kyewaka tuli gyogenda kikusikira n'ebyoto ebirala kisika ebyoto kubanga ku mirimu wabayo ebyoto gyosula waliyo ekyoto ebyoto kubanga bwosula nabo gwe noba walokoka wabaawo abakuma ebyoto kati bw'oba olina ekyoto eno emabega kikusikira ebyoto ebirala kyolaba ogenda okubeera ewantu nga wetoddwa abantu balogo basamize bafuyi bamindi bonna kubanga muliko magnet esika ebyoto ebiki n'ebigatta wamu awo olwatuuka mu kiro ekyo Mukama n'amugamba nti ddira ente ya kitaawo yente ey'okubiri eyakamaze emyaka 7 osuule ekyoto kya Baali kitaawo kyalina otemeeteme ne Asera akiri okumpi olwabirimu otemeteme ne Asera kati linda konkulage wano okunyonyolemu ekyoto kitaawo alina ekyoto naye alina n'ente abantu abamu abandi abawano waliyo ensolo eziri ewaka ewaabwe nga zanjawulo waliwo embwa bagita Maasaana eyo embwa mbu ya mbwa mwemutambulira ebyabwe mulimu abalina kapa mulimu abalina enkoko nga zanjawulo abasajja abira nebikapa ebiddugavu omukyala wuyo wansi wali okuliraana gundi mami yanyumya wano story eyo kapa ye nali njirabyeko omukyala ayina kapa ye
bwe baleta kapa nefa kubanga tubadde nga tugendayo ne tusaba nga tusabira egundi kapa ebadde tambulyamu emyoyo bwefa ngaleeta endala nga tugitta ngaddamu ngaleeta endala ye mwe mutambulira ebiki ebintu bye abamu balina ate katono taata wono Gideon ye yalina nte kati ffe waffe twalina mbwa era twagiyitanga maasaga ana kale kakunyumize ku mbwa eno soda ogenda kwewuuna embwa eno kimanyi buli omu yamusanga gyali ne oba wesudde miles newa ne Kampala yajjanga nekebirako nga tetunalokoka ng'evaawo olwo Kiboga Mukama Katonda tetwamanya nga yatuukanga etya ate eba yakava wano negende Hoima Hoima n'agamba omukulu atuuse n'abali e Sudaani yabasangayo ate kulimboloza firimu bwe ndi kutwala Ekiboga obuuzanga ng'esala n'ensalo binna twagyewunyanga wali amateeka border check-ups biki checking points yaziyitangako obulyawo ng'egobye bumale singa ebiseera biwaali yali ebweru naye ndowooza yandituuse ekyo kyali kunze I experienced it kati nakyo kyali kyoto kataata wono yalina nti bamugambye agiteeka ku kyoto eyo olwo 26 ozimbe ekyoto eri Mukama Katonda wo waggulu ku kigo kino ng'empisa bwe yalagirwa oddire ente eyo ey'okubiri oweeyo ekiweebwayo ekyokebwa n'omuti gwa Asera gw'onaatemaatema n'omuti kati abamu ate balina n'emiti mu luggya nga mwe musimbye ekyoto kyabwe ng'omuti gumazewo emyaka era kiranje bwe mba nsaba ng'asabira omuntu waliwo bwe musika ku busolya wansi w'emiti ku byoto ebyenjawulo byonna ne musikayo omuvulo oguli awo mu luggya mwe muli ebyabwe abamu omuyembe oguli awo mu luggya mwe muli ebyabwe mwe bawangira lubale mwatudde kati gwolaba kukola tebijja waliwo omusajja yalotta ekirooto nga akola tebijja yategeka embaga n'afuna abamuwa ebirabo abantu 6 ku mbaga abamucontributingirako abantu 6 nenga kuliko namungi w'omuntu naye lumu yali yeebase n'alootanga emiyembe giwanuka waggulu ku muti giba teginnagwa omusota ne gujimira nga tegunatuuka ku ttaka n'agamba kati mu kirooto n'alaba ng'omusota guyingira bwe guti wansi wa pipa zino zimanyi ez'omukyalo bateekayo ekipiira pipa neetula kuli ne gugenda ne guyingira muli bwe guti n'akeera ewaabwe mu kyalo ng'ayina ekidomola kya parafini n'alumba yagenda otuukayo ng'omusota muli mu kipiira mwe gutuula ogwa ddala wali yagufunidde mu kirooto naye nga mu kipiira wali mwe gutuula ogwa ddala n'ayiwamu amafuta n'agukumako jjajjaawe n'afuna mu nyumba n'agamba mwana wange onzise kiki kyokoze ekyo n'alinnya emmotoka n'akomawo e Kampala bwe yakomawo e Kampala buli yali yapleginga eyali yatwala kaadi nanga munange ononsaasira nange saategera nnaku za mwezi bwe zampitako naye ekirabo kyo kiikino mbadde naye amaata ano gaagano mbadde naye amakakadde gaagano abuli ayinza okulooza nsaaga kati ekyo kyoto ekyoto kikuba ekyoto kiyinza okusikira kiyinza okuggyako ebibyo ekyoto bw'okireka tulira naye bw'okuma ekyoto kyo soda ng'omwana wa Katonda kikusikira naye bw'ogayalira ekyoto omubi nakkumira ekyoto kikuggyako ebibyo kati oyo tulabye atemeetemya omuti ayasiza ekyoto kya kitaawe asente n'omuti gwa Asera Asera nono Katonda awo Gideon n'atwala abasajja 10 ku baddu be n'akolanga Mukama bw'amulagidde
awo olwatuuka kubanga yali atidde ab'ennyumba ya kitaawe n'abasajja ab'omu kibuga n'atayinza kukola bw'atyo emisana kyeyava akola ekiro abasajja ab'omu kibuga bwe baagolokoka enkya ku makya laba ekyoto kya Baali nga kimenyesemenyese ne Asera akibadde okumpi ng'atemeddwa n'ente ey'okubiri ng'eweereddwayo ku kyoto ekizimbiddwa 29 ne bagambagana nti ani akoze kino abo bwe baabuuza ne bakemekkereza ne boogera nti Gideoni mutabani wa Yowaasi yakoze kino yakikoze olwasatu awo abasajja b'omu kibuga ne bagamba Yowaasi nti fulumya mutabani wo afe kubanga amenyeemenye ekyoto kya Baali era kubanga atemyetemye Asera akibadde okumpi 31 Yowaasi n'agamba bonna abamuyimiridde mu maaso ge nti mwagala okuwolereza Baali oba mwagala okumulokola ayagala okumuwolereza bamutte nga bukyali bwankya obanga ye Katonda yeewolereze kubanga bamenyeemenye ekyoto kye yerwanire yeewolereze kubanga kati Katonda bwe kiba nga oyo gundi Baali Katonda omuli w'emmere ayasa atya ekyoto kye yamubaza yeebase yajja kiro ekituufu awo siwakanye yamubaza yeebase yajja ddi kati ffe Katonda waffe Bayibuli emwogerako tabongoota ate era takola ki yes kati mulokole kuma ekyoto kyo naye ng'okuma ekyoto zikiriza ekyoto waliwo ekyoto kya family kirumbe waliwo ekyoto kiyinza okuba nga kiri ku mulimu kifugira ku mulimu kuba kyase kati nagambye ekisooka tuwanga ekyoto kukimenya ndowozaawo kati nkulazeewo tukimenyesa omusaayi gwa Yesu togenda genda kuba kati ebyoto ebimu biri invisible tebirabika togenda kukimenya nangalo ogenda kukimenya nakusaba ng'okikoolyamu omusaayi gwa Yesu kati ekirala ekyoto tusobola okukisalira omusango execute judgment upon it mukame ekyoto omulogo kwatuula kisali omusango nkinenya nkikolimira tekiraba mukisa era buli sadaka gye bawaayo ebigambo bye boogera bibeere bikalukalu kati ekyo okisalidde musango then ekirala era kyenkukonyeko nekaki kugire bulungi okiwamu omusaayi gwa Yesu omusaayi gwa Yesu yengeri 3 bwe tumenya ebyoto byaki byababi onfuna mwewao kati naye lwakuba tosobola kumenya kyoto nga tolina kyoto ekikyo era Bayibuli egamba nti okkiriza ekyoto kyo omuliro oguli ku kyoto kyo zikira nsomera ako wano ndowooza nga tunatera okumaliriza nsomera okuva no Baleevi 6 eby'Abaleevi 6 okutandikirawo nsomera 12 era omuliro oguli ku kyoto gunaakumibwanga omwo obutazikiranga era kabona anaayokerangako enku buli nkya era anaakiteekerateekerangako ekiweebwayo ekyokebwa era anaakyokeranga amasavu ag'ebiweebwayo olw'emirembe 13 omuliro gunaakumibwanga mu kyoto lutata teguzikiranga 14 era lino lyetteeka ery'ekiweebwayo ekyobutta abaana ba Aroni banaakiweerangayo mu maaso ga Mukama mu maaso g'ekyoto 15 era soko badiremu 12 agamba era omuliro oguli ku kyoto gunaakumibwanga omwo obutazikiranga okawulidde akantu ako tiwe watandika ekyoto kyo nti ekyoto kyo osaba ssaawa 12 oba ssaawa 9 tozikiza tokiganya okuzikira wewaawo obutazikiranga era kabona anaayokerangako enku buli nkya era anaakiteekerateekerangako ekiweebwayo ekyokebwa era anaakyokerangako amasavu ag'ebiweebwayo olw'emirembe 13 omuliro gunaakumibwanga mu kyoto lutata towumula teguzikiranga
abamu bw'osaba leero abantu abamu bw'asaba ne bitereera tadda mu kusaba abamu bw'asaba leero nagamba ate kati enkya bw'atuuka ogw'enkya nti ate kati nkooye mpumulemu ekyoto toyina kuzikira soda bw'oba wagamba osaba ssaawa 9 buli ssaawa 9 zuukuka kwata essala kwata emmambya by the essala ya ssaawa 9 erina amaanyi era ndowooza basomereyo yubu meka 38:12 yobu 38:12 wali olagidde enkya ennaku zo kasookedde zibaawo wali omyansizza emmambya ekifo kyayo 13 wali olagiddeko enkya kasookedde zibaawo wali omanyisizza emmambya ekifo kyayo ekwate ewuliraako enkomerero z'ensi era ababi bakunkumulwe okugivaamu okawuliddeako kitegeeza ababi beekwata ku mambya nina wano vaasi ya luzungu bagiyita eno version bible version bagiyita message bible manyi ng'omusomi wa bible naye n'omulungi tosoma mu version emu eno bagiyita message bible uliya ya luzungu naye ojja kukola ki okuvuunula you'll interpret byenasobola byangu oluzungu lwangu 38 ogirina oyina message bible 38:12 olira bwegamba egamba nti have you ever ordered morning wali olagidde amakya get up situka tot down ye mambya get up tot down get to work okola get to work genda okukola so you would seize earth like a blanket ojja okusizinga kutwala kukwata kuwamba ojja kuwamba ensi nga bulangiti mu Luganda and shake out the wicked like cockroaches onyenya ababi ng'ebiyenje kusoka kyete ekisiiriri ng'ebiyenje pululu abasoga tamina pululu ya biyenje ebisiiriri okawuliddeako negamba have you commanded the morning wali olagidde amakya since your days began okuva ennaku zo bwe zatandika and caused the down to know its place n'oleetera emmambya okumanya ekifo kyayo that it might take hold of the skirts of the earth and the wicked be shaken out of it n'ababi ne banyezebwa kubanga waliwo ababi abakeera okwenyenya ku mambya nze nsaba nnyo essaawa 9 naye nafuna message ng'abasajja batambula bwe bati bwe nali nzija ne beekoonako ne badde ne bagamba akasajja kukasaba nnyo ssaawa 9 ssaawa 9 nnungi lwakuba abamu ate we twebakira tuyiringisa otulo kati fenna abamu ekitimba tukinyuka 8-7 awo kati awo tutandikirawo kusaba kati awo esimu kati fe abamu olwolugulwala olivoti kati jjukira soda emambya tugikwata ssaawa mmeka emambya esala ssaawa mmeka ngulimbeji 11 emambya esala 11 naye emambya tugikwata ssaawa 9 kujesooka bayita okujesooka ng'abalogo bakyafuluuta jjukira ekiro kyebamu ebisisimuko bimeka 4 buli kisisimuko kibeeramu essaawa mmeka 3 kati ekisisimuko ekyokusatu mwetukwatire emmambya ani abadde yakikozeeko abaana bange abo bwana ajja commentinga kati jjukira emmambya bw'eba evaayo Bible egamba nti mu biwawatiro byayo mugiramu anointing of healing and blessing Malachi kati gwe togikutte ozukuse 12 odduke ku mulimu bitambula bityo olowooza kyagenze dda kyakuyiseeko omubi yagikutte dda oli makombo kati so mwana wa Mukama zikize tuli ku operation kuzikiza byoto
ebyoto bino ebyoto tosobola kuwangula ng'olina ekyoto emabega, tosobola kuwangula ng'ekyoto okyalina ekyoto kya famire. Sooka olwane nnyo ngalo ekitakwagala Kampala, ekitakwagala Bweru kyolina okusooka okuzikiza onywerewa. Omala okukizikiza simba ekyoto kya Mukama weewaawo. So omulabi waffe alina ekibuzo kiteekemu awo ku byotwogedde kiteeke mu message, nze nja kiddamu, omwana Soda ajja kimpa, brother Abba ajja kimpa. So mbaagala nnyo, Mukama Katonda abanjagalire. Nsangibwa ku 0756929698 0756929698. Mukama abanjagalire. Weewaawo gwe munywanyi ng'olina kyoyizeemu toweekomekereza, tofuuka nkomekerero ya bubaka. Baako gwowaako muno mukwate ka link, genda awali share yawo mayize mbasomesa obuntuntu obutontono. Awali ka share kakwate mbwoti, bokakwata mbwoti kirira wansi kasola bale akagambo copy link, kiliki nga wali copy link. Katogende numba chalibo bonna boyagala olugenda mu inbox ye nyigo olugalo olemezeewo link wamaze dojikopa kati bonyigo olugalo olemezawo nga wajja akagambo paste. Then ngokwata ali akagambo paste ng'ogitwala. Yes, twegatteko naffe tambuza obubaka buno nga bukoledde, gwe butakoledde commenti nga ng'ovuma nnyumirwa. For now, Expo subscribing. Mukama Katonda abatukuumire. Bye bye. Expo TV to the world.